Buterevu kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyekomirako Fifije the news anchor nga bulijjo nze ndiwo okubanga ate ndikutuusako gwe yakatoyingako omulundi ogusokera ddala mukwano nja kusaba obeere nga ate osubscribinga ku channel yaffe ate nga mwabagyekomiddeko ngamba nti mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala mukadde kano kennyini gwakya saakyali omulamu mwanattu nja kusaba oyise omukono mu maaso weebaza omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu kubanga bangi bali mu ddiiro babagolodde bangi bamaze okubanga ate babayiwako ettaka ntandise n'akabenje akaguddewo ku luguudo lw'e Kasese mu bitundu by'e Fort ng'era kigambibwa nti kano kalese abantu 32 balambirira nga bafiriddewo ate nga 5 baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka kigambibwa nti kano kaguddewo ekire kyakeseza olunaku olwaleero era nga akabenje kano kavudde ku motoka ekika kya Fuso eyabadde etisse maiti n'abantu abawererako ddala nga bagenda okubanga ate bagalamiza omugenzi oyo ku bijja by'abajjajjabe naye tebasobodde kubanga munnange batuuka mirembe wabula ate bwe kamaze okubanga kagwawo emotoka endala nnyingi zasobodde okubanga ziyingirawo ne zeegoyaagoyaawo era nga we wavudde abantu bangi okubanga bafa akabenje akafaananyizaako bwe kati nali nkalabyeko mu bulamu oba nali nkawuliddeko ku kitundu eyo ewaffe gye batuzaalamu nansonyi oleeta olugambo bwe luti waliwo omukyala we yali tannaba kufa ng'ayogera nnyo ng'agamba nze wendiba nfudde ndigenda n'abawerako wendiba nfudde nze sirigenda nzekka kakati nno munnaye olunaku lwakyalumu nga ssaawa ye etuuka ey'okufa bw'atyo n'afa wabula ate mu kugenda okuzika bangi bagambanga nti omukyala oyo tubadde nga wano mu katale ng'agamba nti gwali bafudde aligenda n'abangi nze sigenda abalala ne bagamba bye just boogera bwogezi naye mwana tukusaawa ey'okugenda okuzika omukyala oyo emmotoka yeepanga ng'eno we bagipanzeeko maiti n'abantu ne baba nga batuddeko waggulu batuuka e Masaka awo mu Lwera mwana tu from nowhere emmotoka ne yeefuula era ng'abantu bangi bafiira ku mmotoka eyo nga wolabye bano we bafiiriddeko so olulimi luba lutonze ebiseera ebisinga naye nga n'enteekateeka za Mukama nazo ziba nteekateeka za Mukama tusabire emyoyo gy'abagenze Mungu abeere ng'ate agiramuza kisa awo nga tuvuddewo omukulu ono abadde nga atambulira ku social media nga bamulanga nti ali kidnapped yabula nga tebamanyi gyali abasinga era nga basinga obungi badde bagamba basembayo okumulaba ku mazika g'omugenzi amanyiddwa nga Frank eyalinyibwako emotoka y'akabangali ya poliisi eyaziikibwa e Masaka eyali bodegaadi w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati no poliisi yo evuddeyo olunaku olwaleero nebeera nga ete ebifaananyi bino negamba nti ono gwe munoonya tabeerangako kidnapped waali tumanyiwo bulungi ali ku poliisi twamukwata era twamusiba wabula nga ekyamusibya si kirala kyekyokuba ate tumusanga ne ssente ez'ebicupuli ate nga biri mu $, era nga omulaba ku mukono ogwa left bagamba nti ezo ze zimu ku nsimbi ze bamusanga nazo nga atambuza ebicupuli ebya $, era kyekyamusibira era ng'eno ono bamusalidde ebbanga lya myezi nga 6 mu kkomera awo nga tuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Karim Powers ono nno yalabikiddeko mu bifaananyi nga kigambibwa naye ali mu ddwaliro naye ng'embeera si nnungi era nga nono omukulu naye wa People Power naye nga kigambibwa nti yakubibwa bakuumaddembe gwe boyinza okuyita abapoliisi so embeera ye teyawukana nnyo n'ey'omukulu Zaake lwakuba te omukulu Zaake ye yakubibwa bubi nnyo nnyo naye nga nono naye yakubibwa abakulu abo abakuumaddembe so bonna abantu bano beetaaga ssaala okweyongerayo mu maaso ye omukulu amanyiddwa nga Alekungo nno omukubi wa bikonde yabadde yanoonyezebwa essaawa eno olw'ensonga nti naye kati amayitire ge tegamanyikiddwa kati zino vidiyo ziweze buli lwenkuwa nkuleeteramu omuntu abuze ali kidnapped wabula nga ate n'abatannaba kubanga boogerwako be bangi kigambibwa nti omukulu ono yabuziddwawo nga bamutwalidde mu mmotoka kika kya drone ko wamu n'emmotoka emanyiddwa nga double cabin ekika kya double cabin zimmotoka ezaze ne ziba nga tezimulyawo ate ngono tebamujje walala bamujje wali ku Jessica Beauty Center mu kibuga wakati bwe bamujje ne babeera nga ate bamutwala abaana bangi bendabye ku social media mu comment section nga balajana nze mwanyina ze bamutwala nze muganda wange yabula nze kojja wange yabula naye nga bona tebamanyi mayitire gaabwe obumotoka buli mu kusomba abantu nga nejje babatwala mpaawo amanyi waje babatwala awo nga tuvuddeho okweyongerayo mu maaso n'emboozi yaffe kinajjukira nti olunaku olwaleero lwabadde lulangiriddwako olw'ekalakasa ssenzigu ng'era bannayuganda abangi babadde bagambiddwa okuba nga tebakola mbu bagenda kuba nga beekalakasa basobole okuba nga ate mwana tubaweebwa obuwanguzi bwabwe obw'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga information eyo yayisibwa omukulu omu nejja ng'egenda ebuna mu bantu mu audios ne videos weewaawo nze saagezaako okuba nga ate nsharinga vidiyo eyo wabula ate olunaku olw'eggulo naguwaako ka video akabadde kalaga bannayuganda nga bejjukanya nti ennaku z'omwezi nga 3 bagenda kubanga ate ekintu bakibeereramu ddala kakati nno ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo yavuddeyo n'ayogera ku mbeera eyo nga ebyabadde bigenda mu maaso yabadde talina kyabimanyiko so nga abasinga obungi babadde bamanyi nti oluku olwo luli mu NUP ye luluka
era ye yategezeza nti okusookera ddala okuwulira ebintu ebyo mu matuge yabiwulidde ku mukulu ono amanyiddwa nga Lokecha ko wamu n'omukyala amanyiddwa nga Judith Nabakoba be yasookedde ddala okuba nga ate abiwulirirako naye n'agamba nti ye teyeewuunya bwe bibanga ebintu we bityo bigenda mu maaso ate nga abantu bagamba nti NUP ye luko olwo n'agamba nti yali alabyeko embeera whereby bamusibako emmundu we yali agenze mu Arua mu hotel emu nga bagamba nti emmundu ezo zaali zizze so n'agamba nti embeera eno yandibanga aba gavumenti eri mu buyinza yennyini yeruka ebintu bino nga bagezaako okukuma mu bantu omuliro babakozese ensobi naye nga ye ng'omuntu talinaako idea ku kintu kyonna ekyabadde kigenda mu maaso wabula ate ye omukulu Lokecha yategezeza n'agamba nti abantu abakola videos zino ne audios zino tebali mu ggwanga Uganda wabula basinzira mu mawanga ag'ebweru eyo naye ng'ensonga eyo alayidde okuba nga ate agikwasaganya n'ategeeza nti yonna mu mawanga eyo gye basinzira wakubanga ate abafuna bulambalamba nga ayita mu nsi zaabwe ezo mu gavumenti z'ensi zaabwe ezo gye basinzira kubanga bakooye okubanga batiisatiisa abantu mu ngeri emu oba endala naye nga ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulu lwe yagulabyenga omupango okuva eri gavumenti nti yo eri capable of doing anything era n'abategeeza nti ye tayagala kujjako gavumenti mu ngeri ya kuyiwa musaayi kubanga yabategeeza kyovula atayagala kuduumira wadde okwekalakasa n'okumuwadde nga bazze bamuwayiriza enfunda eziwera nti ateekateeka okwekalakasa talina pulaani za kwekalakasa n'eddakiika n'emu y'ensonga lwaki yagenze mu kkooti nabeera nga ate aggulawo omusango mu bufunza ayagala kujjako gavumenti mu mirembe nga ayita mu mateeka so si mu kuyiwa musaayi si bintu bya mpaka si mu bufunze ayagala kubanga ate abakubisa bwongo mu layini yemu yennyini eyo omukulu amanyiddwa nga Lokecha ono mwennyini yavuddeyo n'abeera nga ate awa omukulu owa CID brigade omulambira amanyiddwa nga Chris Damulira wamu ne head wa CID amanyiddwa nga Grace Akulo n'abategeeza nti abawadde essaawa ze Uganda 48 zokka okubanga mwana tubamuwadde olukalala lw'Abannayuganda abakwatibwa poliisi ne basibibwa mu mwaka gwa 2020 oba bakola musango kyo bali yakola musango ki naye nga yakwatibwa mu mwaka gwa 2020 mwana tu ayagala olukalala olwo babeere nga bamukolera list bamuwe amannya mu ssaawa 48 zokka abeere nga ate akola ki atuyana n'emisango gyabwe alabe kiggukirawa kinajjukira nti abantu bangi abatwalibwa mu mwaka ogwo era ne basibwanga ne wenjogera essaawa eno bakyali mu nkomyo awo nga tuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni mwenye bw'atyo avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti olunaku olwokuna essaawa zijja kubeera 2 ez'akawungeezi bw'ati ajja kuba nga ate alabikirako ku TV yo eyo mu nnyumba yo bw'atyo abeere nga ate akutegeeza ku by'okusoma by'abaana biddamu ddi bitandikadde bazadde bangi manyi nti bali eyo balindiridde ate nga n'abaana bangi bali waka nabo balindiridde okubanga bamanya eby'okusoma byabwe biddamu ddi koze ebbanga libadde dde omwaka gwonna oguwedde abaana tebalinyiddeeko ddala ku ssomero byakoma mu first term nga tenaana kubanga ate etuuka wakati so ebyo nabyo biri awo tujja kwongera okuba nga ate tubitegeera awo nga tuvuddewo ye omukyala atuzaalira omugenzi radio bw'atyo yavuddeyo n'asiima abayembe ab'enjawulo omuli mwana muwala Spice Diana mwana mulenzi John Black Wizo B2C Soldiers omukulu amanyiddwa nga Brian White omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulu okuyimirira naye wamu okuviira ddala mwana mutabani we lwe yafa okutuusa kati n'agamba nti bano abaana tebamusuuliridde n'akamu n'akatono ddala era n'atuusa okusiima kwabwe n'okwebaza gye bali era okwo ayongeddeko okubanga ayoza mwana mulenzi ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mbeera eno gy'ayitamu ey'okuba nti eri bweti ya politics naye n'amugumye n'amusaba abeere nga yeekwasa Mukama Katonda abeere nga ate agumiikiriza alabe ekyo kyonna ekinaava mu mbeera okwo nayongeddeko kubanga asiima omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni olw'obuyambi naye bwe yawaayo nga mutabani we afudde n'abeera nga ate naye amuyozaayoza okubanga yalangirirwa ng'omukulembeze w'eggwanga aliko essaawa eno. So awoge mawulire gensobodde okubanga nkuleeterayo olunaku olwaleero naye nga tewerabira okubanga osubscribinga ku channel eno tewerabira okubanga ocheckingako ku News Facts Uganda kyotafunye wano obeere nga ate okifuna wali mbadde Fifijje nga bulijjo atakumira mpeera leka sigale nga abankumira mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.